Twagala okwebaza olw'abaana bano. Oli Katonda ayinza ebintu byonna, oli Katonda ow'amaanyi, oli Katonda omwesigwa. Bayibuli egamba mu Yeremiya nti watumanya nti tunatondebwa mu mbuto z'abanyaffe. Kabaka w'abakabaka bano abaana wabamanya, n'ebiri babaako wabimanya. Era omanyi engeri gye bagenda okusavayipingamu, omanyi engeri gye bagenda oyitawo, omanyi engeri gye bagenda osomamu. Bano tebagenda kufa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ekitiibwa ky'ekkanisa tulangirira obulamu obulungi gye bali mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Leka baleme okubeera ekyokugezesebwa ky'ensi eno, ayi Katonda aba Katonda. Leka baleme okubeera, let them be out of examples ez'ensi eno. Nga baba bageraageranya ku bafa enjala, bageraageranya ku baana bano. Baba bageraageranya ku bataasoma, bageraageranya ku baana bano. Mukama, tulangirira ekigambo ku bulamu bwabwe, okukyusibwa okuva mu mbeera embi okubeera obulungi. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda aba Katonda, leka abasajja n'abakazi ab'amaanyi bave mu baana bano. Mu linnya lya Yesu. Si gwe wayogera mu kigambo kyo nti oli kitaawe w'abamulekwa, taata omanyi. I know you are the most beautiful and wonderful father. Osobola okulabirira abaana n'okusinga bataata baffe. Kubanga ffe tulina bakitaffe naye oluusi tebatukolera ebyo twali tuteekwa kufuna. Naye gwe oli taata atalimba, Mukama. Taata nsabye omukisa ogutaliko buyinike eri abaana bano. Bawa amagezi obanga bagenza okusoma, Mukama, mu butalina bwabwe, mu kubulwa kwabwe, Mukama, ate nga balina amagezi nga mangi nnyo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, zimba ebisenge ku bulamu bwabwe. Endwadde zibabeere wala, Ebola bibabeere wala, kolera ababeere wala, Mukama, emisujja gibabeere wala, typhoid ababeere wala. Kuba embeera y'obuyonjo si ennungi, nayo Taata Katonda akuuma, Mukama. Bakuume n'obulokozi busimbibwe mu bo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Naffe tugabirire, Mukama, tusobole okuyinya n'abaana bano. Mu linnya lya Katonda omulamu bwe tusabidde. Amen. Amina. Okay, abatulaba nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema. Nebaliza ddala bonna abavaayo ne bawulira omulanga gwa family eno. Olwayo tuzeeko ko wano naye toilet yo ekinya kikyali tewaliwo omulimu gwakoleddwa. Olwayo tuze tubaleeteddeko ko ebyokulya ebitonotono tuyinza okomawoko. Si tuyinza abala tugenda komawoko next week n'abaganda bange wano benzize nabo. Tuze naye kati ekizibu ekiriwo abaana bano mujjukira we twakola story eno bali abaana musanvu Badenkolera ki? Itengo taata. Badenkolera ki nga taata wange tawonye? Ngakaje. Ngakaje. Ngamani taata wange agenda kuona. Ngataata bajemuwa. Ngamani agenda kuona. Naye kati sawa zino bali abaana bananga wo balaba abakulu badduka olw'embeera eriwo nti tebalina busobozi. Sabakulu bo bagenda kati baliwo nga wo balaba bati ono yasoma osoma so oli alina osigalawo afumbire bano ono asobola ovaayo okusomera akomewo. Ono yeyajjanja bataata we omugenzi sawa zino naye ekiriwo kati kyakubeera nga tubazimbira toilet n'okubafunira kugamba tujja giteekako naye banaabira basobole okubeera nga obuyonjo kuba mubalaba twabawa engoye last time naye era byonna obiraba obuyonjo butono nnyo kubanga tebalina nakabuyonjo. So ngenda basaba anaabasobodde ajja tuwaayo kyabasobodde budget ya toilet yafulumye tujja gibalaga tusobole okulaba nga tubaako engeri gye twongera okubayamba. Nze Happy King Uganda tovaako. Okay, buterevu batulaba mwena gye musinzidde
ku mikutu egy'enjawulo Facebook, TikTok, YouTube yonna. Nze muzzukulu wa Mugema Habiking Uganda. Munansonyiwa mbadde nduddemukko okuba updates z'abaana bano naye nga njasooka neebaliza ddala ttiimu Habiking Uganda okusalawo okubeera nga eyimirira wamu n'abaana bano. We byatandikira bali abaana 7 naye sofa kati bano abaasigalawo bali badduka olw'embeera y'obulamu etabadde nnungi. Wakati wali kyakulya ate bali bakulu so bali balina okugenda beeyiye. So abaana bano essaawa zino ngayo balaba beeyimirizaawo bokka. Tugenda kukola buli kisoboka tumanyi wali Katonda tewali kigaana. Tuzze tuyamba abantu bangi nnyo, tuzze tugusa stories nyingi nnyo. Eno story ekyalaalidde naye nga Katonda waali era Katonda oyo yatutuma okukola omulimu guno ogw'ettendo tumanyi ajja kugusa embeera eno. Ndina abaana bano amanyago yogera amanyago yogerako nnyo. Jingo Gerard ate gwe Nakito Catherine ate gwe Kalonji Godfrey ate gwe kati Kabwama Simon ono yeyajjanjaba taata we. Waliwo omuganda wange Segawa yampa ebintu naye omugenzi yalaama nti engeri gyekiri nti ono yamujjanjaba ebintu byonna bye baali balwadde taata bye tunaaba tukomawo next week tujja kujja nabyo tubimukwase. Then waliwo n'ebirala ebirimu ebyammwe tujja birwamu abaasigalawo naye kakati ekiriwo ekizibu kya toilet ne munda muno kuba twabawa emifaliso mwagiraba naye ekituufu kyo kiri nti n'emifaliso tebalina bye bagiteeka. Naye anaaba akutteyo kyasobodde n'aba n'abiraba ku mikutu emirala egy'enjawulo egy'abaganda bange benze nabo olunaku olwaleero tusaba tukwatire wamu kamukamu gwe muganda. So byebyo tubaleeteddeyo obuntuntu butonotono bw'okulya naye nga wiiki ejja tukomawo ate ebyange mbimanyi si ekyo. Ndwawoko naye kuno sigenda kuddamu kulwawoko kuba embeera ngiradde gye mulimu kitegedde. Sooka onnyonnyola embeera weebadde tambula okuva taata we yafa twali mu mbeera etasoboleka kwogera mu bantu. Baganda baffe baatuddukako abakulu kati ffe twasigalawo bana. Nange wenfunayo wenkoze nga ngenda nkola oterakola mirimu ki? Kupoota n'okusomba bulooka buli kimu n'amazzi. Kati okupoota bakuwayo sente gameka? Bampayo nga 5. 5,000 nejje ne mulya ne baganda. Okay. Kati wandiyagadde abantu bakuyambe batya? Kiki osinga okwetaagisa bazi? Batuyambe tubeere bulungi kitooyi n'ennyumba batufunireyo n'ebyokulya n'ebyokwambala bonna tusaba batufunireyo okwo. Okay. Kale kyekyo nga bw'okiwulidde abaana bano ffe abaliwo ku lwabwe kubanga tebakyalina muntu aliwo ku lwabwe so tulina kulwana nnyo okulaba nga babeera mu mbeera ennungi. Nze Habiking Uganda tovaako. Sirina chendi bwemba sirinawe ninga ekipapula ekitwalibwa empewo era bwemba sirinawe ninga endiga etalina musumba neetaaga kwe okusomoka ennyanja mugana amayengo simalako era nindiridde nze ondage ekkubo ery'obulamu kyova olaba nyimbira kwe omutonzi kubanga onkuuma nontasa kyakwetaaga lubeerera era kanfuname kusinze olw'ebirungi byokola kuba kweremba bwe si kwebaza olw'ebirungi byokola nja kwebaza nyimuse emikono nkusinze fukamire ku mavivi Yesu webale nja kukwebaza
Okay, buterevu batulaba tuli wano tuzze n'obubaka buno bwe tusobodde okwetikka olwaleero naye nga tukomawo kubanga tukyalina ensonga ez'okumaliriza ya toilet eyo yonkulu nnyo naye olw'okuba nti tusobodde okufuna abazira kisa ne badduukirira n'ebintu bino nga bobiraba ate tukyakomawo n'ebisingako ku wano kubanga abaana bano tetwagala ate kubalaba nga kuwulira mize nti ate bafunye emize bagenze ate ne babba ebintu by'abantu bagenze ne babba ate ne bagamba tetwagala ebyo kubiwulira muwulidde. So ebintu bino mulina bikwata bulungi bwe tunayongerako era mubikwate butya bulungi. Gwe mukulu aliwo bali abala bakola ki bagenda. So kale nsaba twebaze Katonda tusooke twebalize ddala Katonda kubanga era singa tabadde Katonda singa nebino tebyandize. Sooka twebaze Katonda then webaze n'abantu abatuyambe. Twebaza nnyo Mukama atuweereza bino atuwadde omukisa nazza abantu bano naye waliwo abaali boogera kino tebagenda kudda batulimba naye twebaza Mukama abaleese maaso gaffe naffe tusanyusa obbalaba n'ebintu byemutuleetedde naffe tusanyuse nnyo. Katonda wa buyinza. Wow. Oyogedde bulungi nnyo. Waliwo abaali boogera nti tulisobola kudda bwe ba Katonda bamago wali tokimanyi nti nkomawo. Kati twebaza abantu abatuyambye. Tweyanziza nnyo abantu abatuwaayiriza bino ebintu tweyanza nnyo tweyanzeege tusaba ne Mukama bwe mujje abaddizeewo. Kale nawe webaze. Tweyanziza nnyo tweyanzeege bye mutuwadde tubisiime bwe mujje Mukama abaddize. Pozi goli mu P5 omukyalo ono abuzaayo emyaka 2 abeere ng'ayingira secondary. Bw'oyingira secondary okusoma oba otandise okukuba omuggo wakati. So omukyalo ono njatumutunuulire nnyo kubanga singa tumulwanako waakiri ne bwamala senior 6 tuba myaka emeka aba abuzaayo emyaka 6 n'ebiri gy'emyaka 8 aba amaliriza ebisigadde tuba tugamulaba ng'omukyala ate n'asobola. Njagala musome muswaze abantu ku kyalo kuno abo balabanga abaavu abalabanga abatalina abalabanga obulamu bwammwe obwakoba obulamu tebunnakoma okitegeera. Nze ekyalina mmwe paka ku ssaawa esembayo nga mufukidde ddala abasajja ab'amaanyi n'abakyala ab'amaanyi muwulidde naddala gwe njagala osomere ddala nawe wangana mpozi oli mu plastic okoma mu pifiri ate kati gwe abeerawo bano naye naawe tulina olwana pifiri nsi wala nnyo osobola otandika okyali muto osobola osoma pifiri n'ogenda pifo tewaliwo kiyinza gaana singa obuyambi bwabuzze. Kale ngenda kubeebaliza ddala nnyo abatugoberera abasubscribing abasharinga stories zaffe zino. Okuyamba guba mutima and sharing is caring. Aboyamba oba oyambye abantu bangi nnyo. So okuyamba tekitegeeza nti okwate sente otuwe nedda. Osobola okusharinga story nebako gwetuukako ng'ate omanyi ye alina obusobozi obuyamba abaana bano. Tuddukire abaana bano nga bwe tuzze tuddukire abantu abalala bangi nnyo. Nze Habiking Uganda atakumira mpeera bankumire mbeere bulungi neraba tukomawo wiiki ejja. Bye.